abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale abatulaba, mwebale okulaba Dream TV. Alex Mukulu ne programu yaffe. Abalungi be basinga ababi obungi. Wadde mu makaago gy'oli. Abalungi be basingamu obungi mu kika kyo gy'oli. Abalungi be basingamu obungi gy'okolera, gy'osabira. Kuba mu kafaananyi w'osabira. Abalungi be basingawo obungi, so si babi. N'olw'ensonga eyo, abalungi tuleme oba muleme, kuba saagala nange ati neeyita omulungi, naye baleme okunafuwa. Abalungi muleme okunafuwa nga mulowooza nti ababi babazimbyeko akayumba. Nedda, akayumba ako kangu okumenya era ne mukajjawo. Kitegedde. Naye waliwo abantu abanafu, nga bo banafu. Waliwo ne professions ez'abanafu. Obunafu mu ndowooza, obunafu mu mubiri, obunafu mu by'omwoyo, obunafu mu byonna si buba bulungi. Kubanga n'eggulu lyakulwanira. Bayibuli etugamba n'eggulu lyakulwanira ssebo. Simu omala gagendayo ng'oli muna. Okubanga owulira Katonda ng'omugondera abange gaba maanyi nnyo oba n'amaanyi. Omuntu omunafu tayinza nakuwulira Katonda, tayinza nakumugondera. So nze njagala okubabuulirako ku bantu mumanyi nti mu paaliyamenti yaffe mulimu n'abantu bagamba nti abaliko obulemu bakiikirirwe. Era mwe bali mu paaliyamenti bakiikirirwa abaliko obulemu. N'ab'amagye bakiikirirwa, n'abakyala bakiikirirwa, abavubuka bakiikirirwa. Kaakati olwaleero ate tulina emitawaana egitujjidde mu ngeri endala. Abali b'ebisiyaga tuli kumpi okuwulira nti nabo kati balina okukiikirirwa mu paaliyamenti. Awo nno ogwo guliba gujabagidde. N'olyoka oleeta abanafu. Kati nze kanneebalire mu banafu. Naffe tukiikirirwe mu paaliyamenti. Abanafu naffe tubeerera ki? Abatukiikirira mu paaliyamenti. Kubanga si ffe twetonda nga tuli banafu. Omunafu teyeetonda nga munafu. Kati mbuuza gwandaba. Oyinza okuba ebikonde ne Tyson, Mike Tyson akuba heavyweight. Ozito wa mmeka? Mosquito weight. Mosquito weight oyinza okuba ne heavyweight. Nedda. Kati nange ndi munafu. Nazaalibwa ndi mutono. Sizitowa nnyo. Sirya mmere nnyingi. Lwaki nze naffe kati naffe abanafu tuteekeyo abatukiikirira mu paaliyamenti. Lwaki njogera ebintu ebyo eby'abanafu? Nga njagala kukuleetera ku kino kye ŋŋamba nti abanafu abasinga obunafu mu nsi muno, kankubuulire wano mu ggwanga lyaffe olwaleero, ekisooka bamalaaya, ekyokubiri ba artists, ekyokusatu
bano ba models mbu abamodelinga of course nabo ndowooza balinga ba artists owulidde abantu abo baba banafu nnyo malaaya ye tayagala kuteekamu kintu ky'amaanyi era ye artist wano waleero waffe wano tayagala kuteekamu kintu ky'amaanyi ye modo bano abatambula nga tayagala kuteekamu kintu ky'amaanyi naye ng'ayagala ssente owokuna ye politician tayagala kuteekamu kintu ky'amaanyi bigambo owulidde bigambo abantu abo nabo beetaaga obuyambi ndowooza kati kubanga banafu malaaya aba munafu ayagala musajja omuwa sente ze yabeera awo beezi yeebaka gwe omuwa kiki sente ze artist naddala abaleero kati olwaleero tebakyayagalira ddala kukola ate abo mboogerako bubi nnyo kubamba manyi oba yenze mwenkulidde tebaagala kukola banafu tebawaayo budde wadde mu kkanisa ne mu kkanisa abayimbi mu makanisa banafu bajja kuyimba kye bamanyi Amazing Grace omunafu tasitula muntu ebigambo biri bisatu okwenkaraginga okuzzaamu amaanyi okwekiza olutinga okusitula omuntu okuyimusa omuntu n'okwekisitoolinga okugasiya omuntu ogwo gwe mulimu gwaffe nga baatisiti awulidde oyimba oba okola ekintu oba ozanya ekintu ng'okitegese bulungi nnyo ng'omuntu bw'afumba emmere nejja bulungi n'ogijjula bulungi omuntu bw'agirya neeba ng'ewooma erimu ekiriisa nemusanyusa byonna nemuwa n'otulo kabe kasinki naye ffe tukubirira bukubirizi kyova olaba ebintu bira tebitambula tetufa ku bantu ekitegeeza tetuli bakulembeze omukulembeze afa ku bantu kyekyokka so tofa ku nnyimba z'oyimbye nti zizo oba erinnya ly'ofunye biki naye abantu bafunye eki mu linnya ly'ofunye nze Alex mukulu abantu bafunyeemu ki mu linnya lye baŋŋamba lyenfunye oba lyennina bafunyeemu ki bwe baba tebalina kye bafunyeemu then sibadde munafu mbadde munafu abantu balina kye bafunamu tolina kyofuna mu malaaya ofiirwa bufiirwa sente zo n'obudde bwo awulidde gw'otoozaalemu gw'otoolaba enkya ajja kujja akuyiteko we nga tolina ng'alinga atakumanyi ekyo si kyabo bunafu n'olwekyo abanafu tubafunire ababawolereza nabo mu paaliyamenti oba nedda simanyi naye bwe tunaatandika okugamba nti aba homosexuals nabo tubawolereza mubikkirizibwe then n'abanafu baweebwe obukiise mu paaliyamenti lwaki nedda
abalema bamuzibe bani bonna balina ababakiikirira ate kati abazungu baagala otusibako bino ebyabwe ba homosexuals ba lesbians na bikina nabo tuli kumpi okulaba nga bakiikirirwa era bajja kukikola ku campaign tunagenda okuwulira nti ba homosexuals balina okubeera nga bakiikiriddwa mu parliament batwaleyo homosexual abakiikirire mukama atubeere aleme kuba musumba. Artist banafu tebakyayagala kukola ate nga artist gw'olina okulagirira abantu okuyimba ennyimba ez'ebirowoozo ebirungi okuzannya emizannyo egya characters entuufu embala z'abantu ennungi. Artist gw'olina okukunga abantu okugoberera ekituufu. Toyinza kukola kintu ekyo nga toteekamu budde bwo. Toyinza kukola kintu ekyo ng'ofumba ng'afumba akatogo ddakiika emu nga kayidde. Olina okwegendereza ofumba ki era kyakumala bbanga ki. Ngene tuleeta bano abawala bammodo kati abazungu baatusibako nti obuwala obutono bwe bulungi. Ekyo nakyo simanyi lwaki naye bwe batyo batuyigiriza era naffe ne twepanka ne twetambuza era obuwala ne bwereeta bonna bwe buti mu ngeri eyo. Omunene taliiyo ewaabwe banene babbaluwa. Twasanga omukazi naye nga ye ne kapa ye tebasobola kufuluma nju. Munene nnyo, munene tasobola kuyita mu luggi lwe era abasawo bajja bamuliisiza waka bamukolerako waka. Bo bali banene babbaluwa balya nnyo kyokka ffe batugambye nti akakazi akatono ke kammodo ke katuufu. Ne banafuira awo abawala abo ne batalya na mmere nga baagala okukola figa babe batono kubanga omuzungu agambye nti omutono ye ki naye nga ani yaga nti omutono ye mulungi. Batuveeko nabo bummodo nabo ne bunafuira awo terikola. Teekako buteesi lugoye tambula ku catwalk laga abantu kyoli. Abantu olowoozezza ku bantu eri ddala abakeera mu nnimiro saa 11 kulima ne bavaayo saawa 6 ne banywa caayi asoose. Abantu abo obamanyi ng'olyoka otambuza ekyejo ku catwalk otambuza ekyejo n'obunkenke. Kale n'ebyo bye tulimu naye ng'abantu abo obunafu obwo boni nkiyita na boni lezi abanafu mu bwongo mu mwoyo mu mbeera. Leero bw'owulira ng'ennyaanya ze zitunda n'ogenda. Leero bw'owulira ng'obutungulu bwe butunda n'odda eno. Bw'owulira nga kino kye kiriwo n'otambula. Bagenda tuwa ssente za bibiina n'okola ekibiina. Ebyo byaki? Embala eriwa? Omulamwa guliwa? Tuleke nno ebintu ebyo kakati. Tuveemu omwoyo ogwo obwamalaaya ku kintu. Kuba obwamalaaya si kwetunda kwokka kuno okw'abakazi.
ngaffe mu art tulina bamalaaya abakuba obwamalaaya mu art bajjayo lwa bya busuubuzi. Bwawulira nti art afuna najja alaayuke n'alaayikira mu art, mu theatre, mu kuyimba. Nga bamalaaya b'owulira nti kati Rwanda waliyo conference eri international ne balinnya bbaasi ne bagenda e Rwanda. Nti kakati eri Tanzania ne balinnya ennyonyi ne bagenda e Tanzania. Gye bali nze mbikozeemu nabo mbamanyi. Mubuuze gundi Halima Namakula. Twatandika okukola ne bamalaaya abo ku nguudo, era ekibiina ekyo kye bayita Women at Work, kujja bamalaaya ku nguudo. Naye bagenda Kikungo nti olukuŋŋaana ludda nti Sudan nti kiki Abaamerika gye bali international conference nga balinnya nga bagenda. Kaakati ekyo kyenjagala tukomye, tulekeraawo obwamalaaya. Oyinza okuba obwamalaaya ne mu kusoma. N'osoma ekintu nga ddala omanyi si kyoyagala, naye ng'olwokuba gw'olinamu ate ebirala by'olowooza n'okisoma. Era bwe kikusala odduka buddusi n'ogenda ate awalala oyagala okulaayikira. N'olwekyo tugume obunafu obw'omwoyo oba obw'enzikiriza buggweewo. Obunafu mu by'obufuzi buggweewo. Tuli banafu bannange, tuli banafu mu ngeri emu oba endala. Ebintu ebimu bitulema si lwakuba tetubisobola, naye tunafuwa bunafuya oba twenafuya. Naye waliwo obunafu obuzaale nti oli munafu ddala nga tasobola kukola ki wadde okusitula ekintu nga munafu. Naye waliwo obunafu bwe twessaako obwessa olw'okuba bye twagala okufuna. Oyagala ssente n'onafuwa ne weetunda. Oyagala ssente n'onafuwa n'oyimba oluyimba oluwemula. Oyagala ssente n'onafuwa ne weesimbawo ne gy'otazaalibwa. Oyagala ssente. Ne bakuwa n'ekyokukola ky'otamanyi ky'otaasoma kyokka olw'okuba oli mu paaliyamenti n'okkiriza. Bunafu. Obunafu n'okukkiriza ekifo eky'obuvunaanyizibwa oyinza okkikkiriza olw'obunafu olw'amaanyi. Nze Alex mukulu bw'oŋŋamba nti mbeere pulezidenti w'eggwanga sisobola era sikisobola era sikisobola. Mba munafu nnyo ne ŋŋamba nti ye munnonde mbeere pulezidenti. Mba nafu ye. Amaanyi gange gasigala ku nze okumanya kye nsobola ne kye sisobola, ge maanyi gange. Ffenna nga ggwanga tulina okumanya ki kye tusobola ne kye tutasobola. Buli kimu kirina kye kigula. Kambawo ekizampo y'ennyonyi. Bw'ogenda ku kisaawe ente, ennyonyi egenda erasha, my dear, ejja kulwawo nnyo awo nga bagitikka, bateekamu amafuta, beetala. Eyinza okumalawo essaawa nga 3 tennasimbula. Naye egenda wa? Rasha. Ssaawa mmeka? 12 eri mu bbanga. Naye buno obunyonyi obugenda e Soroti wano Mbale bwo bwetala. N'olwekyo buli kintu ekinaalwawo kitwala obudde. Malaaya tayagala kutwala budde.
nga batisiti baffe kati batagala kutwala budde kukola ki, nga ba politicians baffe batagala kutwala budde kutegekera ggwanga, nga ba modo batagala kutwala budde kuteeka obulungi bwabwe ne mu n'obwongo awamu. So twegendereze tuleme kunafuwa. 2026 temuba banafu, temunafuwa, temwekkiriranya, temunafuwa ekintu mukikole ng'abantu ab'amaanyi, ate nga mulina kye mwagala, ate nga muli ready, mwetegese okukikolerera, kubanga teri kitava muntu oyo. Tuli ready okukikolerera kye twagala. Oba tunafuye nnyo nti tulonda n'abanafu okutufuga oba tukulembera. Obunafu obwo buvudde wa? Twekembe ffenna tuve mu bintu ebyo. Abanafu tetujja kumalako. Tukwate ebintu ebi, eky'omwoyo, eky'obuwangwa n'ekyenfugibwa, ebintu bisatu. Eby'omwoyo, eby'obuwangwa n'ebyenfugibwa. Ebyenfugibwa omubi okukola, eby'omwoyo mulimu destination yaffe ng'abantu. Ebyo bwe tubikwata mujja kulaba nti 2026 twandiyitawo obulungi, naye bwe tutaabikole oba bwe tutaabise ku mitima gyaffe twandiyitawo obubi. Abaali bagenderera okuyita ku lutindo tusomoke ennyanja oba omugga ne twesanga nga tugudde mu mugga. Mukama yeebazibwe.